owange nowulidde pulezidenti w'eggwanga mwe tuli mufu muyi kiki nowulidde pulezidenti bamubika pulezidenti afudde nga bani ababika ndaba baana ba social media in-laws nga babikaani pulezidenti ki pulezidenti afudde pulezidenti mufu pulezidenti ki Kyagulanyi ali bweru wa ggwanga ne waliwo pulezidenti aliko President Museveni yes ngaga President Museveni ndi mufu yafudde President yafudde social media baliyo ne tulaba n'ebifaananyi ebimu biri mu keesi ebifaananyi ebimu Banange President Museveni tuyambe Tofa kati President Tofa kati nga Nabbanja tannawa ka Sente k'abantu ku ssimu era emitima tukwegayiridde President Museveni sibamuuko tosooka kufa kati President kantunule mu kamera President Museveni we baba bakubise naye ng'oli mulamu ate nga nkakasa oli mulamu munnange togenda totulekera mabanja gano getwewola ku makya emisana n'olweggulo amabanja Uganda geyewola emisana emikiro n'olweggulo togatulekera beerawo naawe ogasasuleko n'abazzukulu babasasule n'abaana babasasuleko n'ekizzukulu ekyokubiri nga naawe oli waali bakusikira ku kaliba ate era guba tosooka kufa Kanabbanja kasooke kajje abantu bali bubi bwe kana amala tuuka n'amabanja ne gamala awo ne bw'aba awummudde kubanga kuba kuwummula emyaka gyegyo emyaka egiwummula gya pulezidenti gyegyo naye tasooka alindeko abantu balinze Nabbanja yagambye gwe linda bulinzi bw'olaba akasimu nga kagize gye kajya tere ng'okebera ku simu yo bannayi mwebale nnyo abatuwuliriza nalabye munywanyi Kakensa media ng'ekitwenge kiteekamu amaanyi akupostinga buli kiseera kansooke mwebaze yes Kakensa media sebo webale nnyo webalire ddala Kakensa ali Bungereza eyo ali Bulaaya naye mwana nzaalwa yawana ewaffe ekireka ekamuli awo azaalibwa kitegere ekitundu ky'okiikirira ekitundu kye ate neesimbawooko naye Kakensa mwennyini biseera ki naye dokita oyo nga mukyagenda kiro ku municipality biri gumu oba kansala agenda ekiraka oyo Kakensa ye basajja abasooka okubeera abategesi b'ebivvulu sure be basajja abasooka okutegeka ebivvulu wano w'amaanyi nnyo yali w'amaanyi nnyo mu kireka muno era kyova olaba nti neeyo w'amaanyi nnyo era ne wenjogerera alabika kati ali ne pulezidenti Kyagulanyi Kakensa media mpozi omukulembeze akyali bweru eri muntu we nnyo yamutegekanga mu bidongo ne mu byobufuzi era amuwagira so navuganyaako naye era yamanyi kakooza byaba ayogera lwakuba omukisa gwakwata nze nemanga nze nawangula naye teyali mwangu wa kuwangula Kakensa yali akaluba muzibu nnyo ng'alina abagoberezi bangi kitegeeza nti bamutegeera mu kireka generation y'abavubuka nga mpitirivu nnyo yategekanga ebivulu by'abannalulungi Kakensa tebo twongere amaanyi naffe eyo gy'oli sebo tukuwagira webale nnyo okututeeka ku mitima ebivulu by'abannalulungi yeefaananyirizaako minisita yategekanga empaka z'obubiina ono teyalimu abo bajjo sebo Kakensa gamba bbiri gumu bbiri esatu ate ngamba ono ow'obubiina ne capati yategekanga yali ku bino ebyakiwanda omukulu Kakensa media nze ndiwe bweyogerere ne tulinza alwa ya mukira kireka ekintu nkulaba yongero kiwanika tuli ne Honorable Kakoza Fred ayongero tunyonyola Kakensa media yani so buli lwakusatu tubeera fenna ne Honorable Kakoza Fred yongero okubeera ate ng'obunyisa ekintu kyeka munywanyi tukuwagirira ddala naawe egyoli tukugoberera nawe beera ng'otugoberera let's share the love President mutulabire mukulu Kakensa ebyo tubitadde ku bbali kwaniriza nnyo good talent erinnya lyange nze Sonko Muhammad nkubuuzaako nkwebaza gy'otusizaako engalo lunaku olwaleero abafunye ebirungi banywanyi mu nyogoyoge ate nammwe bafunye ebizibu ebyenjawulo tunakukawulira awamu nammwe tuli mu mbeera ya COVID-19 tukyali mu muggalo tutambuza ennaku zino 42 ze twagenda mu lockdown akasente ka Honorable Nabbanja tukalinze tutegeddeko nti olunaku olw'enkya buli omu beera ku simu yo bwe twabitegeddeko nti olunaku olw'enkya olwokuna essimu ekubeere mu ngalo gikyaginge tulabe oba wanaabawo akatuuka ku simu okwo buli lunaku olwokusatu bwe luti tubeera ne Honorable Kakoza Fred tukubaganya ebirowoozo mu nsonga ez'enjawulo ennaku olwokusatu
gachi agaba gakutte omubabiri oba mulira amanene biche bitambula mu ggwanga Uganda bimu obeera obimanyi ne twagala tubere nga tuyingira deep inside the story tubere ate nga twongera okunyonnyoka ensonga zino. Honorable osibyo tie sebo gende sebo kasantayiza tutera kerabira aba good talent mwenna balamusizaako akenjawulo naye sebo kasantayiza kuyitira ddala nako kino president akitulagira buli kiseera. Honorable Kyagulanyi n'omukulembeze w'eggwanga. Ne president Kyagulanyi president omulondo omutuufu akitugamba buli lunaku tibannanga obulwadde obulwadde buliriyo buluma butta mumbeera efaanana bwetyo noone yatuteeka mu muggalo era atugamba obulwadde buliriyo yasembayo kubagamba ddi nti obulwadde buliriyo kankwongere why katwongere okwekuuma nkatya kati munnange bwebabanga batugamba nti obulwadde gye buli feno mu byobufuzi batugamba gondera gavumenti eriwo nga bw'olindeddako ekusange ng'oli mulamu eyo njogera ya made in Sereko Sebuliba abantu tubabuuzeeko basabo ne bannyabo mwenna abagoberezi ba good talent munzikirize nga bwe mmaze okwesantayizinga ndowooza masiki ngiteeke wabbali mpola mpola message esobole okuvaayo abawuliriza mwenna mbatumiddeko mwebale emirimu mwebale okuyita mu wiiki okuva lwe twali ku lwokusatu lwa wiiki ewedde n'okutuuka olwaleero abantu balayikinze good talent mwebale nnyo mwebalire ddala abatulaba ate mugende mu maaso nga mutulaba kubanga si ffe bamanyi abasinga naye naffe twongera ettofaali bannaffe we bakomye ate era tuli beegendereza nnyo n'okuwuliriza ennyo eri abo abatuwabula mu ekyo kye tuba tukozeemu ensobi bannaye mwebale nnyo abatuwuliriza. Nalabye munywanyi Kakensa Media ng'ekitwengedde kiteekamu amaanyi akupostinga buli kiseera. Kansooke mwebaze. Yes, Kakensa Media. Kakensa Media sebo webale nnyo webalire ddala. Kakensa ali Bungereza eyo ali Bulaaya. Naye mwana nzaalwa yawana ewaffe ekireka ekamuli awo azaalibwa. Kitegere ekitundu ky'okiikirira. Ekitundu kye ate neesimbawoko naye. Kakensa mwennyini biseera ki? Neesimbawoko naye dokita oyo. Nga mukyagenda kira ku municipality. Biri gumu. Oba kansala genda ekira. Kansala ye. Oyo Kakensa ye basajja abasooka okubeera abategesi b'ebivvulu. Sure. Be basajja abasooka okutegeka ebivvulu wano w'amaanyi nnyo yali w'amaanyi nnyo mu kireka muno era kyova olaba nti neeyo w'amaanyi nnyo era ne bwenjogerera alabika kati ali ne pulezidenti Kyagulanyi. Kakensa Media mpoze mukulembeze akyali bweru eri muntu we nnyo yamutegekanga mu bidongo ne mu byobufuzi era amuwagira so navuganyaako naye era yamanyi kakooza byaba ayogera lwakuba omukisa gwakwata nze nemanga nze nawangula naye teyali mwangu wakuwangula. Kakensa yali akaluba muzibu nnyo ng'alina abagoberezi bangi kitegeeza nti bamutegeera mu kireka generation y'abavubuka nga mpitirivu nnyo yategekanga ebivulu by'abannalulungi. Kakensa tebo twongera amaanyi naffe eyo gy'oli sebo tukuwagira webale nnyo okututeeka ku mitima ebivulu by'abannalulungi yefaananyirizako minisita yategekanga empaka z'obubiina ono teyali mwabo abo bajjo sebo Kakensa gamba bbiri gumu bbiri esatu ate ngamba ono ow'obubiina ne capati oli yategekanga byali ku bino ebyakiwanda omukulu Kakensa Media nze ndiwe bweyogerere ne tulinza alwa ya mukira kireka ekintu nkulaba yongero kiwanika tuli ne Honorable Kakoza Fred ayongero tunyonyola Kakensa Media yani so buli lwakusatu tubeera fenna ne Honorable Kakoza Fred yongero okubeera ate ng'obunyisa ekintu kyeka munywanyi tukuwagirira ddala naawe egyoli tukugoberera nawe beera ng'otugoberera. Let's share the love. President mutulabire mukulu Kakensa ebyo tubitadde ku bbali owange nawulidde president w'eggwanga mwe tuli mufu muyi kiki nawulidde president bamubika president yafudde nga bani ababika ndaba baana basho media in-laws nga babikani president ki president yafudde president mufu gwe nga Kyagulanyi ali bweru wa ggwanga ne waliwo president aliko president Museveni yes ngaaga president Museveni nti mufu yafudde president yafudde
social media baliyo ne tulaba n'ebifaananyi ebimu biri mu keesi ebifaananyi ebimu Banange President Museveni tuyambe Tofa kati President Tofa kati nga Nabbanja tannawa kasente k'abantu ku ssimu era emitima tukwegayiridde President Museveni sibamuuko tosooka kufa kati sooka otuyambe tosooka kufa kati bannange atuyambe tasooka kufa abantu tebanafuna Nabbanja olabika oli omu ku bamwetaagenya abaana ngaye nawulira nti afudde ow'embuzi sala jjajja waffe munnange sooka olwanyisa obulwadde nga abantu bamale okufuna Nabbanja abantu bali bubi nnyo kakati bw'anaafa essaawa zino ate n'Nabbanja tekajja kukola ki tekajja kutuuka yalagira eri ate era pulezidenti kantunule mu kamera pulezidenti Museveni we baba bakubise naye ng'oli mulamu ate nga nkakasa oli mulamu munnange togenda totulekera amabanja gano ge twewola ku makya emisana n'olweggulo amabanja Uganda geyewola emisana emikiro n'olweggulo togatulekera beerawo naawe ogasasuleko n'abazzukulu babasasule n'abaana bo basasuleko n'ekizzukulu ekyokubiri nga naawe oli wali bakusikira ku kaliba ng'abaana bo bakola ki nga nabo basasula tusasula naye ate era guba tosooka kufa Nabbanja kasooke kajje abantu bali bubi bwe kanaamala otuuka n'amabanja ne gamala awo ne bw'aba awummudde kubanga kuba kuwummula emyaka gyegyo emyaka egiwummula egya pulezidenti gyegyo naye tasooka alindeko abantu balinze Nabbanja yagambye gwe linda bulinzi bw'olaba akasimu nga kagize gye kajja ng'okebera ku simu yo semumbeera efaanana bwetu President tuyambe tosooka kufaga Nabbanja tekanajja Nabbanja kanaaba kamaze ne bwogenda ne bwogenda n'awummula kubanga omwagalako bibi yekka n'obuyinza kati bw'aba akkiriza n'amuyita ffe tulina tugaanira naye tosooka kufa Nabbanja kamale okujja kubanga ab'ekirayi bannamba 2 yes nawulidde nga bwe bagenda ogabasa Arua bwevaako municipality y'Ekira neddako kali munnange sooka olindeko baba naamala ab'ekiro okufuna awo ebirala newebinaddako sebo pulezidenti naye tofa kati tuyambe Nabbanja kasooke olinga agamba nti wa mugaso weka nga maze bbawa byabawadde mala bibawa ne wakita ebyo sinze mbyogedde abantu bali bubi bafiira mu mayumba alindeko okufa Nabbanja kakole ki kamale okutuuka aba social media in-laws atubalaba mugenda mu maaso n'okuba nti alina embuzi gisala ekambe biki nadde manyize nti omuntu wafunamu obuzibu oba agenda kufa oba ali bubi tulina kubeera mu nnaku naye ate bannayuganda munewunyisizzamuko honande bogo okusinziira mu nsonda gy'otambulirako nga gwe omukulembeze n'ewalala biki by'owulira ku pulezidenti because abamu tebamulabako ddala ayinza obba alinamu obugonvugonvu kiyinza kuba atyo olowooza abalabi ba good talent abalabi ba good talent mwenna abatulaba n'abatuwuliriza Pulezidenti Museveni eggulo Wookubiri yabadde Matugga ng'aggulawo kampuni egenda okukola eddagala erya covid yabadde ne vice president wa Kenya gwe bayita Ruto ndowooza ye Ruto babadde Matugga nga mulamu teka atambula olwaleero lwennyini ate era alabiseeko mu lukiiko lwa NRM yabayise mu State House obwedde ebirango bivuga ekitegeeza waali so president yabaddeko mu bitundu by'e Matugga ogambe balina ne leero alina olukiiko lwa NRM obwedde mpulira ndowooza amyuka omwogezi wa NRM ng'abayita aba NRM president abayise kati oyo yafudde gwe yabayita oba tugambe nti aba NRM babayise bagamba nti president yafudde nga bayise babikira naye nkakasa president yalabiseeko eggulo Kaguta Museveni katawabulwa yabadde Matugga tebuhabulwa yabadde Matugga nga ggulawo nga alonkinga ettaka bagenda okuteeka ekkolero ly'okukola eddagala lya naye nga bw'omanyi emitimbagano bwe gyogera nga bw'omanyi social media toyinza kugaana nsi ng'ekula
esobola okukola kyonna kyokola ki kyeyagala nze basobola okunkuba mu katuuni enkya basobola okunkuba mu keesi nga nfudde luli basobola okunga naye nga oluusi n'ekitaliiwo nakyo ne bakigaa nti kakozeakoze eki yafudde kansala w'ekireka yagize bwati naye ngaekituufu kikola ki ekituufu mulamu talina kati embeera gye tulimu eya social distance n'eya covid abantu abamu beekweka awakaawe n'agamba saagala bantu bagenyi saagala biki n'enkola ki kati osanga ne pulezidenti abadde yapozingira awakaawe ba abantu ne balowooza nti ki self isolation yaliko yekka so mu mbeera efaanana bwetyo bwe babanga babadde babyogera nze pulezidenti tofa pulezidenti linda Nabbanja kamala okujja ku ssimu naye bwe kanaaba kazze ku ssimu awo ebisigadde biri wuwo ne katondawo ebiseera ebisinga obungi manyi bamanyi okugamba nti ewali omukka tewatera kubula muliro ng'abantu boogera ensonga ezimu ezifanaganako ng'ezo naye katulowooze nti biriwo ebigenda mu maaso ba social media in-laws abagezako bika abantu because si yekka twalabako ne mutabani we Jeno Muhoozi Jeno Muhoozi naye baamubikanga lwakuba yavayo mawulire nategeeza n'agamba nti buli gye mukoma okumbika Katonda gyagenda okukoma okunnyongera naye nze ndowoozamu ko bannayuganda abalina laavu nyingi eri pulezidenti oyo bagala benga bamulabako buli kiseera nti walwawo okulabikako bava mu miisinga bamanyi n'omufuusinga aveeyo alabike ne bagaba bamubike golowooza kikyo oyinza olowooza because bya mirundi gya njawulo okuba nti bamu miisinga n'okuba nti waliwo abagamba nti obulwadde buno bwetaaga nnyo abantu abagenderedde mu myaka good talent sebo n'abawuliriza ba good talent bw'obala emyaka gya pulezidenti Museveni gye yawambirako Uganda yatugamba awo nti yawamba alina emyaka 45 bw'ogattagatta na gina 35 gye yakawalula tubanga mu 8 kati bagamba nti obulwadde bwa covid bwagala nnyo abakuze mu myaka ekyo tasobola kukiwakanya so mu mbeera efaanana bweti kati waaba ye yennyini yeetadde mu kalantiini ey'obutabeera nnyo n'abantu bangi naye aba mutuufu kubanga emyaka gye ye n'omutima gwe emituufu agimanyi emyaka gye ye n'omutima gwe agikola ki omuntu omulala asobola okumanya emyaka gya pulezidenti ye Katonda naye wano abalala babadde nga bagitankana waliwo oko niwe twabega nga tugenda mu kalulwawo waliwo bayali bishopu waawa yaleeta asonga tweyongerayo mu maaso honorable obulwadde bwa covid-19 obadde okyageza kugenda maaso ng'otunyinyira nti pulezidenti ye n'emyaka gye be bagimanyi ne Katonda ye mutima gwe kyogamba kiyinza okukeera ku makya omukulembeze ggwanga n'asala ku myaka oba n'akendeeza emyaka pulezidenti omulamba abeera ali ekyokulabirako eri eggwanga wano mu Uganda tewali kitakolebwa buli kimu kisoboka wano mu Uganda buli kimu kisoboka okumanya kisoboka nti mu 86 we yawambira yagamba nti ye agenda kulwanyisa obukulembeze obwewaŋŋamya mu buyinza ng'abantu bakola ki era yayagalayo emyaka 5 ekyo nange nkijjukira bulungi bwejava mu 5 n'agamba nti akatumalire ddala okukola ssemateeka tumale omutereeza mu 93 bwe 93 bwe yaggwa n'alyoka aga nti ate 96 nina okwesimbawo nananokoli ebigambo bye mu 96 bw'amala okwesimbawo ate 21 n'alumba ate 21 alumba 26 ne bakyusa ekkomo ku myaka gy'obukulembeze ate 21 bw'amala okulumba 26 ne bakyusa ekkomo ku myaka gy'obwa pulezidenti kakati 21 bamaze okukyusa ekkomo ku myaka gy'obwa pulezidenti kakati kyetulinda mu 2026 okimanyi kuleeta kkomo bagenda kukomyawo ekisanja kya myaka 7 olwo abeera atandika buki bupya bw'abanga ebyasobola okubikola wasobolera okubuulira emyaka gye bannayuganda ekitegeeza beenywezi bw'abanga asobola okugamba nga wali yali agamba abeese n'agamba nti omukulembeze ogula otya ekitanda okuva ebweru w'eggwanga n'okigula okuva ebweru w'eggwanga ebyo ebintu nga wanebwayisebabikola ekyebakako fanica era n'atulaga nga abigula awo fanica wo mu nyumba yonna ng'amugula wa ebwayise olwaleero gy'abigula sebo bw'abanga asobola okuba nga yakyusa ssemateeka
bwabanga asobola okukyusa emyaka gy'ekkomo ku bwa pulezidenti bwabanga asobola okukyusa emyaka ekkomo ku myaka gy'obwa pulezidenti 75 mukiwulira tewali kyatasobola era n'ekyo ekyoga nti alina emyaka bwegiti ekyo tekyewuunyisa kisoboka. So ensonga ebiseera ebisinga obungi ffe tujja wano buli lwakusatu benga twongera otema ebyo bibadde mu mawulire musigala mwebuuza mwewunaganya so ffe tujja ne tukuwa full dose of the story n'ogiraba n'oginyonnyoka aye n'obeera nga omanya kiriwa ekituufu kiriwa ekitali kituufu. Buli lwakusatu bane Honorable Kakoza Fred noekansala akiikirira abantu b'ekibuga ky'Ekireka ku lukiiko olukulu lwa disitulikiti ey'Ewakiso. Abagudu talenti bonna abandaba. Yes sebo. The President Museveni saagala afe kati. Ngagala President Museveni abeerewooko. Alabeko ku gavumenti endala eddako nga waali afazaali Mukama amwongereyo obudde obw'obuwangaazi. Nti gavumenti endala nga si yagikulembera oluvannyuma lw'eyiye eddeko nga naye waali alabeko obukulembeze obw'omulembe gw'ekivubuka obwa generation eno obwekyasa kyaffe bwe bufaanana nebyo yabirabako dda bwe yali ajja abaliko yalabako 35 ye abadde kyakulabirako eri generation eno kubanga ye we yajjira mu Uganda twalina abantu 8,000,000 oba 7 kati olwaleero tulina abantu 4,45,000 kati twagala alabeko ku bukulembeze nga bugenda kulemberwa omuntu ali mu generation yaffe omuntu ali mu kyasa kyaffe omuntu ali mu myaka gyaffe ng'asobola okuliidinga generation ey'ebitundu 65 ku buli 100 nga bavubuka generation ey'ebitundu 65 ku buli 100 nga bavubuka bebasinga nti obungi kati olw'okuba tebasinga obungi pulezidenti ono oba jjajja wa Uganda bw'abeerako wali wabbali n'abeera ng'alaba ebigenda mu maaso awakalubye nga tumwebuuzaako era ng'atuwabula nze nkyagala nnyo era siri omu ku abo abagamba nti afe ndi omu ku abo abagamba nti awummule asigale ng'asobola okulaba eggwanga nno bwe litambula nga naffe tuteekako ettundubaali ab'omulembe guno okuva ku mulembe gwabwe ekizibu ekikirimu nti ne bw'aba awummudde agenda kutulekera amabanja ge yeewoze ku lwa gavumenti ye amayitirivu nti tuyinza okumaliza nga naffe kino ekyasa kyaffe tetusobodde gasasula gamalayo ng'ate abaana abaffe betuzadde bwe bajja okugasasula ogakola ki kubanga bwe baba nga amabanja ge batuwa ga myaka 2 myaka 15 okusasula abantu abali mu myaka 7 bw'obongera emyaka 2 amalala bajja kubanga tebakyamanyi biri ku nsi era Mukama Katonda aba abawangaazizza nnyo kubanga batugamba nti okuwangaala kw'Abannayuganda oba okw'abaddugavu kuba kwa myaka 65 awo oba okuze mwena kivanga kakati we tuba ng'abantu abasinze okuleeta enneewola mu gavumenti eno ne batuleetera okwewola ng'abasinga bali mu myaka 78 tebajja kubeerawo nga tufaafaagana n'ensasula y'amabanja kubanga obala olwaleero lwe tugafunye oteekako emyaka 2 mwe tugenda okusasulira balibeerawo baliba tebakyaliwo kye tugenda okusingana nti bagenda kutulekera amabanja mangi ng'ate abaageewola bavaawo dda okuzzaako emabega katono ogamba oyagala pulezidenti awummuladdeko ebbali mulabe ku muntu w'emyaka egy'ekivubuka kale nga gye gye yagiramu kuba 3 paka 4 awo nga kulembera eggwanga ekitegeeza temukiinaamu buzibu wagwe tokiinaako buzibu ne wabeera General Muhoozi nga yakulembedde anti naye ali myaka eyo Uganda eyagala kukyusa mu kulembeza oluvannyuma lw'emyaka 35 oba Muhoozi oba gundi yani Muganda president yani Sale Musale yes oba mukoddomi wa pulezidenti oba nze Kakoza oba Bobby oba Mugisha Muntu oba Besigye oba Mawu oba omukyala ani ono yakava mu Rebecca Kadaga waliwo omukyala yavuga wa pulezidenti yes oyo omukyala omusoga oba oyo bo Bannayuganda generation y'ebitundu 65 eyagala kulaba ku president mulala mupya kubanga nkugambye nti ono pulezidenti bwe yajjira mu 86 n'ozaala omwana mu 86 omwana gwe wazaala mu 86 kati alina emyaka 35 mu myaka 23 yali amaze okusoma
okitegeera kiraba kakati kitegeeza amaze mu field emyaka 12 ng'anoonya mulimu oba ng'akola nenga ali ku regimu bw'abanga yazaalibwa mu 86 olwaleero ng'alina emyaka 35 kitegeeza 35 bw'ojjako emyaka 18 okitegeera wasigala emyaka emeka 10 n'emeka 13 bw'ojjako 18 asigala 12 ndowooza bwe kityo kakati ku myaka nga no 35 jako 18 waba wasigadde 17 yes 35 bw'otolako 18 waba wasigadde 17 kuba tukogera ku 3 emeka kati egyo myaka 17 kitegeeza gwe yazaalibwa mu 86 bw'oba ozadde omwana aba mu siniya ya 5 oba siniya ya 6 ntegeerekeka kakati ekyo kiba kizzukulu kyaki kyakusatu kati mu mbeera efaanana bwetyo nti twegomba abeere wali nga alabako ebintu ebijja mu myaka gyaffe ebyegeneration yaffe ebyekyasa kyaffe nga naye abeera nagati omutuufu ama ekyo nakikolanga bubi kati ng'olaba singa eno yabadde generation yaffe kano Nabbanja keboogerako akasente ka mobile money ka Nabbanja kengezezaako ga president Tofa nga tekannajja okiwulira president w'ekyasa kyaffe yabadde alagira bulagizi ebintu nebyekola ku mitimbagano mu ggwanika ly'eggwanga muggyeyo biliyoni 400 billions 400 billions mugabire ku buli munnayuganda alina essimu mumutereke emitwalo 10 buli munnayuganda alina essimu mumutereke emitwalo emeka kati wetuba tuli abantu miliyoni 4 miliyoni 4 kale waliwo buli obutono naye tubale miliyoni 4 bw'ojjayo biliyoni 4 buli munnayuganda oba omuwadde emitwalo 10 nga tewali yeekwasiza ku ssimu ye eyo mu generation yaffe mu mulembe gwa Kyagulanyi oba abafaanana emyaka gya Kyagulanyi ekyo kyabadde akola nkitegeerekeka nkiraba bwe yalibadde nga takikoze ekyo yaligawe muggyeyo biliyoni 200 billions mugabire half of the population simu ya buli muntu eyali registeringa mu municipalities ne mu cities ezezayogeddwako kubanga emirongooti gikulaga nti ono ali mu municipality obono takola ki tekinologi yajja dda wano nga baga nti biliyoni 2 olwo baba bawadde abantu miliyoni 20 tekyetaaga sayansi asingakaawo naye olwokubanga abategeerera pulezidenti n'abamubuulira ebyo ebintu tebasobola mubuulira kituufu kubanga ye nga ye yali yagalizza bannayuganda naye ate abamuli okumpi babbi bazibu kati abo ababbi banoonya we banabbira nga tebalabawo naye ezo sente ziteeka mu MTN oba mu Airtel okiwulira n'ogamba nti buli simu ya munnayuganda nga aligestaringa omulundi gumu bwekulaga emirundi 2 teeka ku emu biliyoni 2 bimala emiliyoni 4 agaba emiliyoni 2 ag'abantu abali registering kubanga registering ne national ID ekyangu kati bano ababbi tamale emirundi batera okugamba bamafia be batawanya president nekyo yalikoze ekirungi bali bakiyingiramu okulaba ngeri ki gye bakola ki gye bakyononamu kyova olaba nti kati bannayuganda luutu eno batya n'okuwaayo gavumenti okugamba tibanaye gavumenti yamba ku covid kubanga bye baleeta byonna bamalira nga bagamba nti ate ebirala byabbibwa emmotoka ezaleetebwa zonna ezambulensi olwaleero abantu babonabona tezirabikako na mu malwaliro gye ziri ntegere kati olwali tuli wano Namboole wennyini olabye wa ambulensi meka ezitambula wano nezaalibadde nnyingi nga n'ekira waliwo nga buli municipality yafuna ambulensi kubanga abantu baakola okwagala ne bawuliriza ebigambo bya pulezidenti ne badonatinga kiyali abasabye bamafiya baliranye pulezidenti tebasobola kumukkiriza kutuukiriza kyekyayagala nkiraba awo wenyini tubeere nga tweyongera bweyongezi mu maaso ku nsonga ya Honorable Nabbanja erinnya lye likutennya ensangi zino walo yavaayo bamuyita akanabbanja katuuse buli ka message andike badde nga bawulira nga bagamba tabanga yasindise waliwo press conference yabaddewo olina kubadde okyayongerako buli muntu abeera mu gavumenti ajja n'engombe yes twalina vice president Kiseka yes yabagambanga nti
mu kifo ky'okusaba nze ate mwe muleetera nze ebyokulya kakati laba bano abaavu oleeta otya ttule y'amagye ate owenze kiseka omwebazonjezayeza ng'ate ewange geegaliyo mu kifo ky'okugawa abaana ne bafuna immunity ennungi oyo n'agenda vice president Gilbert Bukenya oyo yajja n'engombe ya upland rice ogwo mukyere Bukenya kakati specioza naye Wandera Kazibwe oyo Wandera Kazibwe naye bamwogerako ow'ebidiba byennyanja simwa ebitalo era kati mmwe bannayuganda mwe mutabiraba naye nze mbiraba oyo naye n'abeera ng'akoze eki oyo naye n'agendera awo kakati ono eyakavaako ye sekandi oyo yebibuzi oyo tamala googera ate tamala googera ate Katikkiro Nabbanja ate nayasaba kaki ka mobile money kakati ako ka mobile money ka Nabbanja oyo naye yeŋŋombe emukoze eki emuleese so bya Uganda bwe bityo bikola ki bwebitambula eri abawuliriza bonna abawuliriza mwenna good talent bannange mugumeemu temufanga akanabbanja tekanajja ku simu zammwe yakabasuubiza naddala abali mu Kira municipality ffe twabadde namba 2 Kira municipality ekyo nokyabadde kirungi naye enamba gye baatutteyo Kira municipality tulina abantu 4,000 baatutteyo abantu 1,100 ezooni egi twongere kusiigira ekifaananyi ejjo wabaddewo press conference Honorable Nabbanja n'ategeeza n'agamba nti olunaku olwokuna lwe lwenkya press conference yabaddewo lwakubiri leero lwakusatu naye agambye olwokuna lyombeera ku simu ye emitwalo 10 gigenda beera nga gisoba twongere okusiiga ekifaananyi Kira municipality erina ebyalo biri bimeka 5 ebyalo 5 biri mu Kira municipality e town council meya waayo esaba ya kakati Mutebi Julius Nsubuga eyali omukadde Honorable Mamerito meya Mamerito Mugerwa ye yali nga tukyali mu town council kati Mutebi Julius Nsubuga aliwo mu municipality esaba ya kakati yajja ne municipality atulina ebyalo 5 mu mukaaga ku byalo 5 mu omukaaga buli kyalo kirina abantu abawerako mulimu abali somehow waliwo abali mu gete nnyo waliwo abali tulina kyalo kikka wansi w'abantu mutwalo teri kyalo kikka wansi w'abantu mutwalo mu kyalo tetulina kyalo kikka wansi w'abantu mutwalo Kira municipality eri mu Wakiso district ezimu ku Wakiso ku districts ezisinze ate ezisinze okukozebwa covid n'okola nti emirimu giyimirira abamu bakolera Kampala abalala bakolera Mukono abalala bakolera muno mwennyini ogambe Kira erina abantu bali bameka emitwalo 4 list eyagenze mwategeddeko nga gwe kansala omu ku bakansala abatulaba abatugoberera ndine kansala ali kuzimu ku municipality nga kwakiikira ku district y'e Wakiso akiika ekibuga ky'Ekireka ezimu ku ekwata kyakubiri ku bantu abagenda okufuna ssente bali abantu bameka tulina abantu emitwalo 4 tugambe abasukka emitwalo 4 baatutte lisiti y'abantu 1,100 abakira tugende mpola Kira municipality n'abantu abasukka emitwalo 4 naye ku lisiti gye mwalabeko eyagenze wa Nabbanja kuliko abantu bameka 1,100 naye ng'ekyalo kimu bagabira abantu emitwalo 5 be bagenda ogabira so kati abantu emitwalo 5 Kira municipality balisiivinzeeko 1,000 balisiiviza abantu omutwalo 1,100 so abeesunga ssente Kira municipality erina abantu abasukka emitwalo 4 teri kyalo kikka wansi w'abantu mutwalo mwetegeke nti ssente zigenda okujja bw'otazifuna tonyenya chairman w'oweekyalo muteyakuwandiika tonenya biki because bachairman bakoze buli kisoboka naye ebyavuddeko mutwalo gumu kwagenda okubanga okufuna ssente wano Ekira abantu olunaku lw'enkya bannange essimu muzisuze ku masannyalazi omuliro gubeereko buli kameseji akajja kakebeere togaana kayinza okuba nga ke kakanabbanja so nange njagalizaako abantu b'ekitundu kyange nadde nsaba ku bantu 1,100 mu Kira mu 5 afazaali abantu 1,500 babeere nga bava mu Kireka bava mu Kireka which is impossible simanyi naye 1,500 lubeere lwa mu Kireka bannange Mukama Katonda yamba so bannakira fe abakwata ekyokubiri kulaba nga tugenda kufuna ssente naye omuwendo gw'abantu
list yagenze wa Honorable Nabbanja mutono nnyo kuba kansala kati nga bakulembera abantu beekira wadde olikireka naye era kikutwaliramu mukiika ku Wakiso district abantu tuyinza bagamba kibannakira abali wano ku nsonga ya ssente ku bantu emitwalo egisukkaana mutwalo gumu gwe gwagenza okufuna ssente. Abalabi ba Good Talent n'abawuliriza naawe muganda wange saagala kuyingira mu nsonga ya Nabbanja nsonga ya ssente saagala kuteeka wadde eyinki emu mu bulamu bwange ku nsonga ya ssente lwabannakira naye mbasaganyizaako oba mbasanyukirako okuba nga baba abaana abo bafunye bafune kyova olabye nga nti mu kitundu ekyange ekyakireka Kamuli singa bampeeramu abantu 1,500 ne bafuna Nabbanja ku masimu nze nja kuba musanyufu okusinzira ssente za gavumenti wezikola ki naye sisobola kuyingizayo wadde omutwe ebyo bakiyamani b'ebyalo baffe n'ebintu byabwe be balimanya akalulu kaabwe banaakakola kubanga bigenda kubonoonera akalulu bawandiisa abantu nsuubira nti baali bakyali kirowoozebwa nti mu mwezi gw'omunaana gwa mwenda agenda kuddamu okulonda abassente b'ebyalo naye benyigidde mu nsonga zino oyinza okumalira kaba tekakuyambye ne kakuleeta ku ntikko Nabbanja kayinza okuba nga kekagenda okutwala okujja mu byobufuzi kitegeera ate nga waliwo akawunga waliwo masiki basente b'ebyalo empandiika gye mwawandiiseemu abantu ng'oli watutta omudde bwe n'ojja waka n'omugisa national ID n'ebirala n'omuwandiika naaba nga tafunye kasente abalala ne baba nga be bafunye eyo eyinza okuba yentandikwaye kutwala mu byobufuzi eyo nanyongereza because waliwo akawunga kubanga abantu bakyajjukira nekyakawunga bakyajjukira nekya masiki kaakati ne masiki tebazifuna kati ate Nabbanja tebakafunye naye nga oyo atafunye nga ali bubi nnyo tolina woyinza mubulira nti chairman siyamulemeseza naye nga ate bannayuganda n'abantu abali wano ekirawe tuli ku bantu abasukka emitwalo 4 bagenda wako omutwalo gumu gwokka mu 13 gumu 10 naye nga mu kiri ate muli kyalo kikka wansi w'abantu mutwalo kati so twesibe 2 tusabe nnyo Katonda kiganda kasokoso abantu emitwalo 5 sekitegeeza ssente zibagenda otuwa tesobola namala kyalo kimu so basente b'ebyalo wallahi mugenda nyigira babwereere tusabe nnyo Katonda tubeere nga tuvavi mu mbeera eno tudde mu mbeera yaffe ya bulijjo tusobole okukola yazikwa amagezi ga ffeffe nga aba Good Talent gavumenti negeyazikwa nti bafune 2,000 bawa abantu emiliyoni baleme kubeerako ebyombo simanyi tuteeka musimu eno simanyi ono gundi bamuwandiise tebamuwandiise bayiweko buyiyi mulundi gumu nga MTN bwetera okugaba airtime mwenna abali ku mukutu mwenna nebawayo mubizi 10 naye ebyo obuwumbi 200 temunakibikosa ku bajeti ya ggwanga so nga tukyayongerayo nga tugenda mu maaso nga tumaze okufundikira ensonga ya Honorable Nabbanja ebintu bya ssente tulinde ssente tulabe ssente zigenda tuuka ddi ssente zifuuse ssente Honorable Kakoza Fred nga tweyongerayo mu maaso wano mu ggwanga Uganda nga tukyali mu kulwanagana n'emirimu mitono gavumenti eyimirizaamu n'ebirala waliwo investors abajja factories nyingi zizimbibwa n'ogenda mu factory ng'eri mu Kuwelo Spring ku kyalo oba ng'eri Kireka Kasokoso naye nga bw'otuukamu ate erimu abantu bangi abakolera ewala nga tebakoma ne ku ekyo ate baleeta ne bannaabwe abakola bano bayindi talk about Bachina abantu abafaananako nga babagwira abajja nga ba investors ogendera nga ate emirimu nga gyongera okukendera simanyi gwe gyoyitirako kiri kitya naye nze wamu gye ntambulako ndaba nga emirimu ate kati ffe Katonda atuyambye nti tuliraanye Nammanve yes tuliraanye industrial area yeah bwe tuba tuwa abawuliriza tubaweera ddala ekifaananyi ekituufu ssebo w'ekitiibwa Pulezidenti Museveni abantu abakuliraanye bwe baba nga tebakulimba abo bamafiya amakampuni gazimbiddwa mu kitundu go mangi ezimu we zitaba warehouse kubanga gavumenti eremeddwa okwawula amakolero ne warehouse nyingi eziri mu Nammanve naye ate pulezidenti bamutwala abali ekkolero we bamugira naye warehouse bakola ki naye oba buno obunyonyi obubeera waggulu bulaga warehouse bagayita maki makolero sabo abawuliriza ba Good Talent mu Nammanve mu industria gye tuliraanye ffe abaakira
era ng'ekitundu ekimu kiri mu kire ekirala kiri mu mukono. Abachina be basinga okuleeta wano okuzimba amakampuni bazimbye naye ate abakozi bonna abalimu bwe kkolero we liba nga lirina abakozi 100 abakolamu abasinga abachina bali 6 era bwe bazimba ekkolero muli bazimbamu amayumba gaabwe munda muli tebabakkiriza kufuluma geeti buli kintu bakibaleeteraawo babaleetera mu konteyina naye gavumenti tetwalanga budde kujja kulaba abantu abo na kubasaba wakazi pamit nkugambye muchina newamugamba nti jangu tujje bati ngoba badonna byosuubulayo agamba takkirizibwa kusala geeti balina abataputa kuba tomanyi nnyo luzungu era omutaputa gandi oyo ye mukama ina amulaba ng'alinyeeku wano ku geeti efuluma obufulumi nti akola ku mpapula zimu apanga konteyina emuzaayo bagenda kumuleetera biki bizibu so ekyo nga tukivuddeko nti ku buli bakozi 100 6 ate si bannansi abakola wano bw'osanga ekkolero ng'abachina bajjuddemu naye ng'ate abakolamu abannayuganda batono nze nali ndowooza nti abakolero gano bwe banajja ne bagakola bajja kuwa bannayuganda okubayigiriza ebyo bye bakola bannayuganda bafune knowledge nabo batandika amakolero mu byalo gye bava agefaananiza nti gwe bw'oba okola kkolero erikola obuveera nga lya muchina knowledge gy'ofunyeyo gyagenda okola ewaffe enkokonjerwa ekyaggwe oba ojja kugenda okole amatundubaali wano bogayize nammanvu bagakola kati naawe ojja kugenda ebuyuku ewaffe okoleyo ekkolero erya amatundubaali bw'oba oyize bulangiti bwe bazikola zino ez'ekyoya naawe bw'onoogenda ekannabulemu okoleyo ekkolero erya bulangiti naye ogwo omukisa tebagufunye bo babeera eno eri mu mashini tebafuna mukisa President lwagenda okubeerayo bonna babambaza obukooti obujaketi okulaga nti baki bakola nnyo babayigiriza gusobola kubuulira president kituufu kubanga wonna okyogera na bano wabadde ofuna siringi kakaaga buli lunaku nabo bajja kuba bakugobye President Museveni akyagamba abantu nti tasobola kusayininga bbiiru ey'emisaala gy'abakozi naye singa atuuka mu Nammanve n'alaba esente ze bawa abakozi abo betulwanirira ng'amakolero gakoleddwa wano ajja kukeera ku makyasayininga ebbiiru mpulira bagamba mbu naye alinayo factory e Nammanve abo simanyi oba alina oba talina nze njogera ku weegi ey'abakozi omuntu olunaku okukeera ku makya n'okolera siringi 8 n'olinyako bodas nga teziri mu gundi wano we bazigiza mu kafiyu boda ekuleeta 10 n'okuddayo 10 osigaza kakaaga bw'osigaza kakaaga opangisaako ennyumba ya mitwalo 10 oba 12 abako olina omukyala n'omwana naye bakugamba nti bamuwa omulimu era alina omulimu wa ddala njagala okole bajeti y'esiringi 8 mu nnaku 10 oba ofunye emitwalo 8 mu nnaku 2 oba ofunye emitwalo 16 mu nnaku 3 oba ofunye emitwalo 24 emitwalo 24 mu nnaku 3 n'ojjako emitwalo 6 osigaza emitwalo 18 emitwalo 6 ye transport akutwala nakomyawo 10,000 ennaku 3 gye mitwalo 6 osigaza emitwalo 18 emitwalo 18 bw'ojjako ennyumba ya mitwalo 10 osigaza emitwalo 8 emitwalo 8 buli lunaku bw'oba oleka ewaka 15,500 oba oli mu negative kulira bw'obanga oleka 15,500 olwokubagula akawunga ak' 25,000 n'amanda ag'olukumi n'ebijanjaalo hafu kitegeeza okozesa 15,500 15,500 tayimuuza ennaku 3 emitwalo 15 kakati bw'obala expense nti awaka okozesa emitwalo 15 mu mbeera y'ekyavu ennyumba osulamu ya mitwalo 10 mu mbeera y'ekyavu gye mitwalo 25 n'oteekako transport wa mitwalo 6 gye mitwalo 31 wabula bakuwa 24 kitegeeza buli mulundi obeera n'ebbanja lya mitwalo 6 kyova olaba nti muli babeera beewola
buli kiseera abakozi bewola ssente nti buli mwezi amalira mu bbanja buli mwezi amalira mu bbanja akolera mu negative we balinyo olw'aba investors abamalawo emirimu okumanya bamazeewo emirimu nti gavumenti yakkiriza n'abachina okukuba amayinja gano aga baluke ge bakolamu aggregate oyo ayiwa obuyinja bwa kolansi ge bayisa enkokoto ku zifrats n'ebirala naye omuchina bamuwa layisinsi ekuba amayinja bwe bamala omuwa layisinsi ekuba amayinja emukkiriza bw'amala okugakuba ate n'aleeta n'emmotoka ezigenda okugatambuza okugatuusa mu bakirayanti n'abazivuga nga ate babe bw'amala okufuna emmotoka ezo ezigavuga n'ateekawo ne marketing nga y'abachina ng'osanga abachina nga babagulira obupikipiki batambula ku buli sayiti tulina amayinja ga layisi naye tugaleeta nga gatuuse wano emmotoka yaffe akuba waffe naki ne batuusa wano ntegeerekeka bw'amala okugatuusa wano ne kitegeeza nti ne ku bantu ba bulijjo ate bajja ne basabayo emirimu gy'okubasapulayinga so nze n'alibadde ndowooza nti enkola ennuŋŋamu gavumenti gye yali tukoledde nti oli gwe baawa ekyuma okukola baluti okuba baluti yali badde akola mulimu gumu gwa kuba baluti ng'era abakuba baluti akozesa abaddugavu bwe bamala ffe abaddugavu abalina emmotoka ezaffe ne tutandika okunoonya amakampuni ge tuwa emirimu ge tusombera matiriyo ne ŋŋenda ew'omuchina okugulayo nze ne ŋŋenda n'emmotoka yange n'engula n'endeeta ew'oyo kirayanti naye ate si muchina kukuba n'amala okukuba ate n'atransportinga ate wamala okutransportinga ate n'aleeta ewa kirayanti ate nze gwe n'alibadde nga munnayuganda awo baatukola buli pulezidenti bakama baffe bano abali mu sekita eyo bakulimba abachina bali muno banoonya n'ennyumba zino eza bulijjo ez'abantu ezizimbibwa ne babaleetera matiriyo gwokimanyi nti bano abayindi kati batambuza ne seminti ku pickup n'amukuleetera ne wozimba ku sayiti omuyindi nga yakuleetera seminti ku sayiti nga yagula obupikipiki obwo obupikipiki bwe bugenda ne bunoonya sayiti ala ababulijjo ne bafuna emirimu eyo ensonga njiki ababaka ba paalamenti ab'ebitiibwa muleke kubeera mu ntebe ezeewuuba mutuuleko ku butebe nga buno bwaffe bwa pulasitiika mulowooze ku bannayuganda abali mu generation ey'emyaka gyammwe kubanga paalamenti ejjuddemu bavubuka naye abavubuka be babawadde ebifo ne mufuuka kye muli nga tonnalowooza kuwa myaka 8 kyomulowooleza lowooza nnyo ku generation ey'emyaka 5 okukka wansi ababayiriddewo omubiri abachina bainvesita abayindi enkola ey'okutandika n'okutambuza seminti ku masayiti bambi batukoze bubi okutambuza amayinja ga aggregate batukoze bubi okutambuza emitayimbwa batukoze bubi okuteeka sukaali munnyu sabbuuni na biki mu bumotoka ate ne babutembeeya mu maduuka g'omu byalo nga abachina be batembeeya nga babitwala mu byalo n'abayindi mutukoze bubi egyo emirimu gisigale nga gy'abannayuganda kubanga tusasula emisolo ate bannaffe babawa takisi olide gye bagawa munnayuganda ekisembayo nga tunaatera okumaliriza muganda wange n'abawuliriza talent tewali kintu kiruma ku nsi kuno okiwulira nga mwana kumala kumuweerera n'atandika okunoonya omulimu negubula naye ng'abantu ab'emyaka 7-6 balemedde mu mawofiisi tewali kiruma ng'abantu abo balemedde mu mawofiisi naye ng'abaana baabwe sina baana baabwe abazzukulu baabwe banoonya mirimu tewali kiruma ng'abo abayindi be tuyita ba investor n'abachina n'abalala kujja wano ne babawa takisi holiday ate bwe batandika okukola ebintu omuchina ku muchina munne ebintu abimuguliza ku bbeeyi ya wansi bw'atuuka kuwa wano ku magoba naye bw'atuuka ku munnayuganda amuguza ate bbeeyi ya waggulu nkuwa ekyokulabirako eyo emmotoka etambula sinotwaka eyo giraba eyo ogigula amayinja
eyo sino twaka ya ttani 42 ogigula amayinja emalawo miliyoni 1.8 n'okugatambuza byonna okugatuusa ku sayiti weegenda etuukiraga ku miliyoni 2.5 nze bwe nvuga sino twaka yange neŋŋenda okugula amayinja ew'omuchina anguza miliyoni 1.8 omuchina bw'abanga yagula ku muchina munna amayinja emmotoka y'emu amuguza miliyoni 1.5 gwakongeramu emitwalo 3 kalamba nzanguzeemu 8 ng'ate nina ne pay as you earn iwe inosasula omuchina amuguza miliyoni 1.5 ate tamugjaako pay as you earn kubanga ye balina holiday tax gye baabawa President Museveni w'ekitiibwa abantu abakuliraanyi balimba tebakubuulira kituufu nsaba kamera eno nga nkutunuddeko jjajjaffe weetegereze minisita wa wakisi ne minisita w'ebyabasuubuzi n'amakolero bakubuulira amazima nti abachina ebbeeyi gye baguza bannayuganda ate si gye baguza bachina bannaabwe ekyokulabirako nkuwadde kimu nti amayinja ga aggregate ettani we baba bagitunda emitwalo 4.5 bachina bannaabwe babaguza 3.8 gwe n'oyingiramu siringi 7 naye ng'ate n'omusolo bagutusasuza ku lwa Uganda yaffe naye bo balina takisi holiday. President Museveni abachina abajja ku masayiti abajja mu bizimbe ne banoonya emirimu nga batambula nga batembeeyi tuyambe oba tugambireko bannayuganda bafune obuweerero ekisembayo. President Museveni oguddewo amakolero mangi nnyo mu Namanve kino nkirinako obukakafu nga kamera endaba abakozi bannayuganda babayita ba juwakali abakolakola juwakali olunaku babasasula siringi 8 buli lunaku lwe bakoze babasasula siringi 8 kwatoola transport amuleeta kubanga amakolero tegalina mmotoka z'abakozi bw'atoolako transport amuleeta n'atoolako esente z'ennyumba n'agulako n'ekyemisana twabadde tukyerabidde akawunga ka siringi 100 oba 150 essuwaani agenda okumaliriza ye buli kiseera ng'amalira mu mabanja tukukubira omulanga nga Kakoza Fred munnabyabufuzi omukiise w'ekibuga ky'Ekireka ku lukiiko lwa Kiso District nti ssebo abantu babongeze ku ssente afazaali omuntu akolera 1.5 amanye nti nsipendinga 1 n'entereka 5,000 ng'omuntu yenna bwe yaliterese. Nsonga zonna tuzikubaganyizaako ebirowoozo muziwulidde bulungi nnyo nnyini ddala nsonga z'abakozi nsonga za pulezidenti akasente ka minisita ssaabaminisita prime minister honorable Nabbanja tukalinze olunaku olw'enkya wano tuyinza obutasukkawo olunaku olwaleero naye manya nti buli lwakusaba tubeera ne honorable Kakoza Fred nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo ezitambula mu ggwanga Uganda twongera okuyingira munda deep ne twongera okugaziya story nawe agiraba n'obeera ng'ate onyonnyoka. Bannaffe abatulabira emitala mayanja tubeebaza nnyo nnyini ddala Kakensa media Dr. Ndugwa linnya lye erya ddala erinnya lye ye Ndugwa Henry owa Kakensa media tukoonako nnyonyi ddala munywanyi weebali nnyo weebali ddala gy'otuusako engalo tujja kuweereza bingi ebiri eno ate nawe obeere ng'oyonga ebisaasanya eri ensi nga naye bwe tukoonakawo mpolampola. Banywanyi ate mulowooza tugenda sikuka olunaku olwaleero jjajja Binnya abeera ku kamera tusinzidde ebitundu by'e Namboole olunaku olwaleero ne honorable Kakoza Fred bannaye mubeere bulungi mweraba.